tukyagenda mu maaso ne program omuntu w'abantu yakatweyongako tuli mu katundu kaffe akasembayo ku program eno tuli ne Muhammad Kachiika yali mazeeyo ndyerabidde nzijukizaamu Kachiika Mbegera abazadde batutumanga amannya ago babalingako biki nze nange baŋŋamba Sanyu Sanyu teribeerera omu neŋŋamba bannaayi kale oba eryo liba bbyo bali baddungi ddungi tebagaba linnya bbi bwe liba lyali bbi balikomya kati nerya Kachiika Mbegera yali mwana wa Ndugwa Ndugwa omubereberye ne Kachiika Kyabasinga kati nze okuntuuma baŋŋamba nti kyabatwalira wiiki nnamba nga banoonya linnya yes maama wange kuba baali ba mu kibuga baleeta omwana ng'azaaliddwa omusika wa kitaffe yali atuuma amanya n'agamba mumpe obudde n'atunula mu bitabo n'agamba muddeeyo mujja kudda oluvannyuma lwa wiiki bagenda okuddanga erinnya bali kufuna yes nawe ebyo obikoze ku baana bo ennaku zino bw'oba olina erinnya eddungi lye weekoledde liwa abaana bo anti waliwo nalinyumyako ko n'omuntu omu ku bakulu abatusingako naŋŋamba buli lwoddira erinnya lyo n'oliwa abaana bo kitegeeza obujjajja oba obutta erinnya bwe libanga gumu yes liwa abaana bo kuba liba lijja kubayamba kati nze teri mwana wange watuuka bwayogera nti Kachiika nti oli mwana wa gundi so tutambuze erinnya eddungi naye erinnya bwe liba bbi lisuulenga mangu nnyo tubadde tukyayogera nga nkubuuza nti bino eno ebyokubeera mu kika nga buli omu omwagala buli omu omusembeza gwali ku bijja gwabiyooyoota bikola mu famire ngagga oba n'enjavu enjavu kizibuwala kubanga buli omu alindirira ddi oli lwafa buli omu bamuweeka akake nga banaakange kati ffe ekika ekyaffe kyanjawulo kati wano watwalibwa a development trust buli muntu asonda ne ssente omutwalo gumu tuli abantu nga 2,000 mu kika kyaffe buli mwaka era ffe ku nkomero y'omwaka okumanyagana kw'ekika ekyaffe oyinza okulowooza wano nti waliwo embaga ate abantu bonna bajja n'essanyu bajje bagenda walungi kati omutwalo gwo guba gwaki nga gwe omugagga wa bintu byonna oba wabimala wa buli muntu yenna afiirwa amabugo tegakyaliga nti gundi alemedde emulago temusonda ebyo ebiri ebyabuukibu ebyo ebyogamba bugaye nti gundi bamulongoosezza ali gindi tulina fandi yaffe ate mobile money yajja nga muweereza nti bagende bamugulira akatunda na buli kimu tusenga wamwe egindi yafa teyazaala mwana bwaba waliwo gwe bayita family patriarch nze muyima w'ekitongole kyaffe era naye era ekikulu nze muwanika kati nze muyima era nze muwanika kati ono mobile network ono yatuyamba buli kintu kyonna mu ddakiika emu mba nkifunye tulina akakiiko tulina n'akakiiko akafuzi nga tusalawo nti oyo gundi gwe batugambye ayagala kweyimirira yazizza omusango nti bamusabye bail ya $7,000 yalinako mmeka ffe tumuweereyo 3 omumemba w'ekika naye okwo si kuginya ate mu kika bwentegeera nti taata wange Kachiika ali eri byonna biri bulungi olwo nze mba neekolerera muzibu nnyo kubanga akubuuza tetuyinza kuwa bail muntu yabbye kati eriyo omuntu ayinza okufuna obuzibu ng'ali mu mulimu gwe nti bamuleetedde emmotoka makanika tubalina bangi nnyo mbika makanika bamubbyeko obutaala motoka yamujasa amusuddeyo eri amuga nti zaako amataala gange ate anaatunda TV yawaka ng'ate ssente ddala mu kikamu eziri kuba kati tukoze endowment nze kyenkoledde famire yange okugizimbira endowment gino emiti gyonna gyolaba kuno si gyange mbadde manyi gijjo nafe kati omwana tajja na claiming ebintu abaana balina ebyabwe bingi era bakimanyi nti wano si waabwe ku ttaka lino lyewaŋŋambye eryekika ekiteesaako ennyumba 2 eri ate n'eno kyeki eno nnyumba ya kika oba ennyumba y'ekijja gali maka ga mulabirizi wa waka
kati nga yenze naye eno nyumba ya kijja teriiko nnyiniyo temuliimu asulamu nyumba nti singa wabaddewo emirembe essanyu tujja ne tusanyukira wamu oba tulina obuzibu bwonna obubaddewo mufiiriddwa omufu owaffe kati mubeekika kyaffe tava mulago ng'abadde apangisa ku nyumba za Naalongo egindi ebwayise ne bamuzza bwayise ku nyumba empangise ajja butereevu era ne famire ye ejja butereevu nejja neekungubagira wano kubanga lyakukungubaga likyakolebwako naye nga bw'oliraba abantu abasukka mu 10 bayingira wano ne baggweramu. Kati nzikirizibwa okuba nga ndi wakika nga sente ezipangisa zimbuze oba mbonaabonera eyo omusajja nkubye emiggo gyange naye nzija nembeera wano tekikkirizibwa era sikiwandiike okuggyako abakadde naye ate era obeerawo wano akaseera katono kubanga omuzigo gwokka ogukkirizibwako omuntu okusulibwamu gwegwo gwe tolaba oyinza otya okusula wano kati anti bw'okola ensobi eyo n'okkiriza abantu okubeera wano gafuula amaka gaabwe omanyi eby'abantu b'ennaku zino nga wawasizaawo omukazi bwe mutuuka okugira nga basalako nga baga nti nze bampasiriza wano abaana nabazaalira kati mwagala ndagewa bukulu ki obw'ennyumba y'ekika oba lwaki omuntu yandibadde nayo oba lwaki nandikakiddwa n'okulekayo okuzimba amaka gange nsooke ku kika ewaffe bangi kubanga tuli bangi abantu baleeta contributions zaabwe naye mubaamu of course abakulidde kati bwe mujjanga bwe muti ne mugamba nti tugenzeeko waffe gamba wakati w'ennaku z'omwezi 17 paka 22 Desemba ab'omu kika kyaffe bonna gye bali n'abali e Bulaaya bajja ne bakuŋŋaana ne tukuŋŋaanirako wano ng'ekika abali e Bulaaya baweereza ssente nti muguleyo akasawo ka seminti pride okubanga mulina kye mwenyumiririzaamu kati ffe tuli balugave naye entebe yaffe tutwala ey'olugave juzi yajja omukulu w'olugave n'atunuulira ekifaananyi kino n'agamba nti singa ebika byonna n'enzija zonna zigoberera ekintu kino kubanga nkubuulidde okuggyako omuntu nga yalwadde oyo asobola okuseegerako kaawo naye kati oli omuwala bagenda kumwanjula tolabye nga ekijja kyaffe kinyirivu naye nga babeera bwayiise oweta amakoona mangi oli waddembe okuleeta okwanjulako wano n'okuba woowera wano mu ddiiro wano sima bino byokola mu baana bo olina gwolaba abisika omwana wange omulenzi omukulu bwe yamala university degree yafuna emirimu 2 mu banka naye yajja n'abeera wano okumala emyaka 2.5 era banka ye yamugjawo nemugaa nti ono mutuwe managing director wa banka ye yaŋŋamba nti mutuwe mwana wattu ate n'abantu abasinga bategedde nti batuyamba kati buli muntu alekerera buli lwawulira nti neriyo okumanyagana buli muntu ateekeddwa okujja kuba walina we yayambirwa bino before nga tonnabitandika gwe bikola waliwo yali abikola mu kika kyammwe oba wakiyiga buyizi woolina okusomoozebwako mwayitamu wano ne babasondera nga mufiiriddwa oba ne mufuna okusomoozebwa okwenjawulo n'ogamba naye obutaswala nze kantandike kino kyewasoose wali ogamba nti ofuniramuwa abantu abasinga bazimbidde bamaama baabwe mu kyalo ne bataata baabwe oba ne kubijja nga balimba nti nazimbidde maama we oli musajja minisita mulamba oli permanent oli commissioner oli managing director nga bagenda okuziika ewammwe ng'akayumba keesulise bwe kati ekituufu kiri nti tubeeramu waswaza ate yali musajja wa kabi nnyo mu kibuga naye twasaawa ffenna Sere nagendera mu suuti yaye Sere n'atukwata n'atutuuka n'eno waggulu mu kkooti nze mbikooye nze waffe nteekeddwa okusimba omuddo n'aweetaaga okuteeka paving stones nziteekewo nakati lwakuba tutudde ku butebe buno entebe tusala emiti ne tulina buli muntu ajjaana okuziika atuula ku biti tulina entebe ezo abantu batuula ne banyumirwa ne banyumya ebyabwe
ne baziika ne bamaliriza ne bagenda. Tunyumya kuno nakuli ebintu ebyo byonna ngambye byetaagisa ssente. Olugendo lw'okufuna ssente zo walutandika ddi era oti kubanga wangambye tosonga busonzi nogaddamu nawe olina okuba n'ebirala. Natandika nasoma busomesa economics. Nalina omukisa nti okuva mu university omulimu nagufunirawo ebiseera ebyo mu 1990 emirimu gyaliwo. Wafuluma boti ne bakuyita. Yes, n'abannange bafuukanga naye era nali saagala kyalo. Nze natandikira Aga Khan High School era awo mu kibuga nga nsula Nakasero Lumumba plot 12 Lumumba Avenue. Nga wetongodde ovudde wa ddadi? Nali nvudde wa ddadi. Olubeerera omuntu yenna anaabeera omuntu bw'atyo. Kuba nalina nsumbuwa okuva ku university. Tasobola. Yes. Nga kugamba nze sidda waffe. Yes. Noonyeza gy'onteeka. Naye wali tonnafuna mulimu. Lwaki wamugamba nze nkuminkirizaako munnange? Tebyabangawo ebyo mu myaka gyaffe. Ekikulu era tukyali naye. Kati mu myaka gyaffe tebyabangawo ebyo. Naye lwe walina emyaka emeka wali otuuse okuwasa? Nalina emyaka 23. Watukedde. Omuntu tayinza kumala kuvuga mmotoka n'agivuga emyaka 5 olwo mugamba agigule. Mazima ku Sunday gye tunatandikira program gy'olaba muntu w'abantu era nga tubadde mu kitundu ekisooka n'omwami Muhammad Kacheka. Tukoma mu kitundu ekyokubiri sijja naye nga sinaba kusibula nsaba nkulozeeko katono mu byakuleetera mu kitundu ekyokubiri. Nagaana nze siyinza kutwala ssente zange mu gym oba mu sauna nsala masavu oba nkola ntya ng'ate nze nsasulayo ng'osobola okusima ebinnya oba okusaawa oba okusigulira ebitooke byo n'osala amasavu ng'ate olina ekintu ekiri productive ky'okola. Weewaawo saagala osubwa ekitundu ekyo kubanga bingi by'ogenda okuyigamu byemanyi nti naawe ojja kusiima obitandike kubanga ekiseera ekisinga kwekuleetera omuntu nobeerako ky'omuyigako ate n'okitandika n'ekikuyamba. Mukama Katonda akunkuumire katulaba agatali kunfu.